97 n'abasajja babbi. Kwewuunyisa nti obuwumbi 97 nga bumaze okuyisibwa n'okusaasaanyizibwa nakati kizibu okumanya kiki bwakoze ku Namboole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya abasebo ne banyabo kasube muli bulungi. Nze Jamalu ndine musajja mukulu gwe nabagambye nti musajja mumanyi nnyo mu politics, mumanyi nnyo mumumanyi mu kisawe kya bya mizannyo era nga ate olwalero njagadda muyisaako ko mu bintu bya mizannyo. Tulabe bwe kitambula. Ogamba otya Francis? Sina tabu. Ogamba otya? Yetrise buza ku bana Uganda. Muna Uganda tulaba nkula musaako n'enkwebaza okuba nti otambula ne musajja mukulu Jamalu nga bw'omuwulidde. Leero nno munnaye engeri gy'oyambadde singa tubadde eri mu ddungu eri ewaffe. Muli mu sitati. Mukyamalayo ennaku zammwe. Nino zimalayo. Ate kati inshallah twagala nnyo okgendako e Mecca. Era nene nfuna omuntu ampa n'agamba nti Jamalu jankutwala e Mecca. Tomanyi na kumanya Mungu ajja kukubalira eyo. Gwe aji nawe aja ati ali eyo. Anti manyi ndi mukutunda wano okuba n'abasajja botadde wano. Hanai. Bagita pizza original. Bansubiza nti bagenda kumpa obulago kyovola banze nsooka nenkuwako ka test 1 2. Bagita pizza origin. Pizza origin. Yes. Bali ku Jinja Road, Proti 10, opposite Nema House. Ne namba y'essimu bakola ne delivery. Buterevu era wokubira essimu noga nti kireete wano. We bagituusa wennyini nnyini. Alright, Francis. Naam. Actually, njagala briefly owe ku bana Uganda ebintu ebife Namboole. Sagala nnyo twetolole nnyo mu politics wadde obimanyi ate ebyemizannyo bimanyi nnyo. Namboole mpulira bamwogerako. Bubi tebamwogerako bulungi. What I wanted to know ne bana abalabi bange. Kiki ekiri e Namboole? Kubanga I'm very sure mbuuza omuntu omutuufu amanyi ebiri mu kisaawe ky'ebyemizannyo, amanyi FUFA, amanyi FIFA, amanyi buli kimu. Namboole kye kimu ku bisaawe by'ebyafaayo mu Uganda. In fact ng'oggyeko Nakivubo War Memorial Stadium, ekisaawe kyoyinza okugaa nti kyaddamu ne kikyaza national team ng'esamba. Ekibadde kimanyiddwa nti kati ge maka ga Uganda. Ekibadde kisaawe ky'e Namboole. Era nze nja kulowooza nti kitukoze bubi nnyo nga bw'okireese nti kati Namboole ali mu mawulire for bad reasons nga yandibadde mu nsonga ezigamba nti kisaawe amatiribona waliwo kye baatumye nga bannayuganda okutegeka CAF. Is it CAF? Nedda Uganda badde inotandika okukyalizaawo emipiira gyayo. Manyi kati ennaku zino era ku bizibu by'ebisaawe Uganda ebadde ekyaza ne baga nti Uganda ekyaza Tanzania naye n'omukyaliza Morocco ng'ate gw'okyazizza. Tulina Nakivubo agenda kuggwa. Tatuuka ku mutindo kubeera ng'akyaza. Era nga bw'agambye nti ffe abalina kye tumanyi katulabula abalala batubuusa abalala. Nakivubo yava dda mu kuteekateeka eby'omupiira okumala ebbanga ddene. Ne batulaga nti bagenda muzimba mu bbanga ttono akomewo ateeketeeka emipiira tuzanyirewo omupiira. Nga bagenda omuggyako engalo bwe bati. Ebibuuzo binene nnyo oba asobola n'okuyita test etegeka ne CAF Champions League game. Yes. Tine Nakivubo yogerako bayinza omumaliriza abasajja ne bajja ne bagamba mumanyi kye mwategese kye mwakoze kyonna kisobola oteeka omupiira gwa Uganda Villa versus URA Villa versus Express. Naye nga bwe guba ejatuukawo nga tekisoboka abaga nti CAF Champions League game nga Al Mahly oba El Masry oba Zamalek ngezze kukyalira Villa nga Villa yawangula ekikopo kya wano ne baga nti awo tewasobola kusambirwa mupiira ogwo wadde gw'olabanga ekirabika obuki obulungi olw'ensonga ze bajja okukwata ebbo ezirina okuba ebisaanizo
ebyantegekeddwako match eyo bwe birina okubeera. In fact okukiisa mu bwangungu nti ebisaawe biri ku standard balina ebintu bye batunulako ne bagamba bw'oba okyaliza omupiira ennakivubaawo bwe tuba bwangu twagala kukola traffic nti bagudde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bajja mu kisaawe awo. Eddakiika ze bakozesa ziri mmeka okuva Entebbe oba okuva ku hoteri we babadde nga eri kumpi n'Entebbe awo bo basazeewo okusula eyo bajje bayingire mu kisaawe obudde tebubakwate traffic oyo ab'ebisaawe bamubala. Baga nti eddwaliro eriri okumpi n'ekisaawe ekyo nga singa omuntu aba afunye ekizibu mu kisaawe ekyo bamuddusa bamujja mu kisaawe ng'obulamu bwe tebunnasaanawo bamuyingiza ddwaliro liruwa olina oddibalaga mangu nnyo nakivubo kitegeeza tuba tugwa test anti nkulaga nkyakolaga olyoka ombuli oba tuyita oba tetukola ki oba tetuyita singa munda kavuyo kagwamu ne mugwamu stampede ne baga twagala kuddusa bantu mangu bajja mu Nakivubo tube evacuating abalabi bafunye ekizibu munda omwo baziyidde omuntu abakozeeko obulabe balwanye bokka na bokka twagala obbajjawo mangu tubatwale bayitawo tubatuuse emulago ng'obulamu tebunnavaawo exit mufuluma mangu mu ngeri y'akavuyo. Okay bitabuse emmotoka tezibasobola ennyonyi erina weesobola oggwawo keerukopita mangu kakime kwabo kye bayita ekisaawe ekiri ku mulembe ogw'ensi oguli international oba ku CAF level kale tugende yandibadde national level singa kitugwaho nga byaffe bya wano vile samba ne gundi express gutabusa bavira bagamba golo gibatukubye oba express ganti yogolo nkyamu ne twegwa mu Malaka awo engeri gye mudduko bayisaawo bafulumya gundi gwonoonye wooyita gwe otasabulamu obwo ebintu byeyogera nga Nakivubo naye nga abatayi tewali wagwa nnyonyi kyoba ennyonyi waliwo ekutaasa tewali ddwaliro liri kumpi kakati n'amakuba agayingira obuyingizi bwe gati mu bwangu n'okufuluma mu bwangu birowoozeeko mu congestion ebeera nti kubanga Nakivubo alinga gwe baakola mu katale wakati obanga ayingira akatale ebisaawe byagala ofaanana Nakivubo nga biri bweru bino bihaibale byaniyo byabeeranga zaani ezo bibaako n'amaduuka na kikina biki ebyo balina amakubo ge bakola nga wansi yokka go gafulumya na kuyingiza abano abala baga nti ffe twayise waggulu mutano za waggulu be bajja nti ate ffe tuzze mu byabusuubuzi bizinesi zitambula bikinga bwo bitegeera omupiira eringa kugenda mu maaso gunyooka era abazoggulaba eno wansi abazoggulaba we baayise nguudo za njawulo zeetengeredde nga size ezimu n'ababizinesi sigamba nti twenyiga bwenyizi tunoonya wooyita ndi gwe gundi vaayo otegeera akavuyo ako nga kitegeeza ne bagamba nti waliwo ekiguddewo emmotoka zidduka bakanya kulaba ziyita wansi zifuluma speed n'abantu baazo neno waggulu nga muyita byammwe byamanguma babikola nga biteeketeeke naye ffe wano tugeza nnyo okwagala ofuutiika ebintu oleesa ensonga ya Namboole Namboole mu byafaayo bamutuwanga kirabo bamutuzimbira nga omuntu buga nti bakuwadde bakuzimbira partnerships zetu tubeeramu aba Japan bazimbye baga nti okay kiki ekyogeza ku Namboole amwogerako bubi nnyo nti Namboole yatuuka ekiseera ng'ayonoonese mu mutindo CAF negamba temukyasobola kukyaliza wano muki mupiira oguli international okujjawo nga mumaze omukola n'addayo ku mutindo era ne bagamba nti ekyo kyangu nnyo ne bakwata ssente gavumenti neekwata ssente ne baakobeeziwa ng'eyita mu ministry zaayo nga boozimanyi ebyemizannyo ne bagamba nti kale minisita yaliko omukulu obuwa ne banne ne bagamba nti kikkanyiziddwa ddala Namboole yeetaaga renovation era ne bamuteerawo obuwumbi 907 97 billions to renovate and upgrade. Kati mu mbeera efaanana bwetyo abantu baakaayanako ne bagamba nti mutuufu ssente ezo nnyingi bwe tuba tubalabalamu nga twekoppyeko ku nsi endala zituliraanidde ebbiliyoni 907 zisobola n'okuzimba ebisaawe bya Namboole ebirala bimeka 2 billion 907 yes 97 billions zezaateekebwateekebwa ezasalibwawo nti ziweebweyo balongoose Namboole okumulongoosa ku level gye baga nti mulimu ebikyankalanyimuko wakati awo omupiira ogusambirwa wansi awo ne zetwandiise dressing room. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya
okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Zongero zimprovingako ezo sente ziva mu government ya Uganda. Wano wennyini wano nga bogamba nti mukunganya emisolo mwe bana Uganda. Nange nga mwendi kuba buli kyengula kiriko omusolo ne baziyisa zigende ba renovating obwetaavu bwali bulagiddwa nti kyetaagisa era nga ku madala kyali kyetaagisa tusambye emipiira egigenda mu mukaaga ofuna bulungi nga gya Uganda kukyaze giri ku international level nenga tugikyaliza bweru waaki wa Uganda nenga ffe tukyaziza nga tefe tulina okukyaza ne baganda olwokuba tetulina kisaawe tetugenze Rwanda ku muliraano tetugenze Tanzania ku muliraano kubera ebisaawe bituukana n'omutindo tetugenze Kenya lwaki wabawo okusinziira ku bateekateeka omupiira mu Uganda batulaga ndi waliwo n'emipiira egimu gyolina okyaza ng'olina kyaza Tanzania kati nga bwogamba ate okyaza Tanzania togikyaliza waayo oba ogiwadde advantage yonna naye ate ekyewuunyisa omupiira guli fane ako njagadde kuyitawo buyisi nti ogumu ku mipiira gye twakyaza Tanzania ku mawanga yatukubirayo era omupiira ate nga ffe tulinga abakyaziza nga tugikyaliza ku mawanga nga tugenze Morocco netubalula era omupiira ogwali gugobya Micho kuba yali omutendesi ebiseera ebyo ne bagamba nti mukuddingane Tanzania gwe bamuwadde singa Tanzania etukuba atambule butambuzi tatawana na kusiibula naye ate ekyewuunyisa bwe twagenda mu maka ga Tanzania ewaayo omwana yali Rogers Mato yayamba Micho Uganda nekuba Tanzania maka gaye Tanzania agira abeerabeerawo naye wadde yayo tekyamutaasa naye the issue is obuwumbi 9 mu 7 butandika okukola omulimu gize yawaayo balongoose Namboole esente ezo ziraze walwaki bagamba tezirina kye zikoze. Okay, sente ezo ziteereddwa ku kisaawe ky'e Namboole era bwe twogerera debate wejjidde nga baga nti Ministry of Finance ekakasa ate nga tebeegaana nti yakawaayo obuwumbi 8 ebebula obuwumbi 17 okuba nti ziggwerayo ddala naye ku buwumbi 8 inspection yasooka yajja n'eraga nga bazze okulambula omulundi ogusooka balawo badala omulimu gutambula bulungi aba CAF ne ba FIFA instructors oba inspectors nga bwe baali bagenda otuukayo nga baga nti manyiwo tebasabuka na bigambo nga baga nti Uganda omulimu gweriko guno nga tulabanga ogukyali shode nga tegulina we gwatuuse naye ng'olwo ssente zigenda bawaddeyo nga bumekolu olwo bulaka bwali mu 6 bagenza okudda nga kwakasasanirako obuwumbi 8 okebera ne tulinda alipoota kuba tube tulinda ekintu eki nti at least by June Uganda kuba minisita olumu yatusuubizaako nti mu Gwomwenda mwaka guli 2023 wali wasuubira okuba nti at least tusobola osambirayo omupiira ne kigaana baga nti amutuwemu obudde tekitambudde nga bwe twali tukola ki tusuubira tugenza otuuka kati abasajja okufulumya lipooti ey'omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri ate nga guli kumpi nnyo n'okutabula ebintu birala binnyo byengenda okutegeeza wa nga batulaga nti tewali mulimu kale oguliwo gwakoleddwa gulabika ng'omulimu naye ebikoleddwa tebinnatuusa kisaawe ekyo ku mutindo okusambirwako muki mupiira era Uganda eba yakusamba mu June era beerina okunoonyaayo amaka agatuliraanidde era nga geebweru tukyaze era nga tukyakyaliza ku neighbor ate nga ekituteeka mu kifaananyi nti n'ebisaawe ebiriraanyewo ebyandibadde bikolanga solution oba alternative nga bwe nkugambye Nakivubo nabyo era tebiyita ku mutindo gwani gwa kaafu n'ekisaawe kya Mukulu Mulindwa nakyo baakigobamu dda ate ng'ekyalina byalina okukolebwa ku kisaawe kya Mulindwa yes nga ate byalina okukolebwa ku kisaawe kya Mulindwa kituuka lina omutindo era nabyo tebyali bingi nnyo compared ku kye baagala lwaki nti ekisaawe kya Mulindwa kwali kubulako nguudo zokka ezikigendako nti bamanye ettaawo ly'ekajjansi bw'okolawo ekkubo n'oligaziya bulungi likutuusa ku kisaawe kyani kya Muzeeyi Mulindwa eri ku Entebbe Road kuliko ekkubo erigenda ku kisaawe ekyo lyali libulamu kugaziya bugaziya nga lisobola okuyisa emmotoka eziwera 3 for purposes y'okwanguyirwa abagenda n'abakola ki n'abavaayo then ne ku express highway kuliko amakubo agavaako nga bwe baga branchinga obulungi gasobola okwanguyiza omuntu agenda ku kisaawe kya Mulindwa nga singa bakola ku bintu ebyo mu pulaani enteeketeeke nga gavumenti eno eya wansi eya Wakiso ewabula eno eya waggulu kubanga yetwala wali eri singa ekyo ekisaawe kya Mulindwa ebimu ku byetaago byandibadde bimaze okukolebwako nga n'ekibulayo kyali kyawali ku kisaawe nti kuliko
kitundu ekimu eno goolo gyeri ne goolo okugenda awali amayinja gano ge bazimbawo kiri kumpi na kumpi. Awo aba inspectors baga nti singa kisoboka amayinja ago bali oluyinja yinja olwo lwe bateekawo oluyinza omwana lwayinza sindika munne n'alugwako lugibwewo bagaziyeewo. Obutegera bulungi nnyo nti bw'otuuka ku ggoolo ya Mulindwa kisemindi kibazimbawo kiringa ekisenge kiri kumpi nnyo ne ggoolo n'ekisaawe nti beetaaga okukikokotawo bakijjewo bakisembezeeyo wabeewo space ng'omwana ne bwasindika munne nga bakontestingira omupiira taakosebwa mu ngeri emu oba ki oba endala. Obwo buntu butono nnyo bwali busobola okukolebwako tube ne alternative pitch ebitakoleddwa up to now. Era nakyo ekisaawe tekikirizibwako omupiira guli international ku level eri eya waggulu. Lipooti yamalirizira ng'egamba etya ku kyekisaawe? Yes, nti Namboole kuba byaliko deadline nti obudde obwali butuweereddwa okuba nti kisobola okusanga qualifiers zaffe butukubye. Kitegeeza qualifiers zigenda tandika nga tannaggwa Namboole okujjako nga waliwo miracle ekoleddwa mu kkubirira basobole otuuka ku mutindo gwekola ki bali gwe beetaaga. Ekitayinza kuba kyangu sinzira ku bigambo by'abasajja bali wabula ekyewuunyisera ekiruma abantu nti obuwumbi 80 bumaze okugendamu. Ate waliwo ekigambibwa nti n'okusaba okutegeka African Cup of Nations mu nkola eri gye bayita ya pamoja nti mwegatte ne Tanzania mwegatte ne Kenya. Tanzania yegattako ne Zanzibar we waliwo beegatta beeyita babiri Tanzania ne Zanzibar bali wamu nti bidi eyo eri wamu etwaliramu Uganda etwaliramu Kenya nga kikulaga nti singa ffe nga Uganda tugayaala ate nga kyekimu ku bisaawe bye twagazeetingayo nti birina okukozesebwa ne batuuka okujja okuinspectinga oba okulambula ng'era tekinatuuka ku mutindo gusambirwako bidi eri nayo eyinza okukola ki okufa ate ng'eteereddwamu ssente za Munnayuganda era nazo nnyingi okusinga ate n'eza Namboole kuba eza Namboole obuwumbi 97 ezo za Namboole za kisaawe. Naye mu pamoja waliwo omusingo gwe twalina oteekayo eri mu CAF okulaga nti tuli willing okukola emirimu egituganya ebisaawe. Kati kitegeeza nti twali tusabiddwa ebisaawe 3 okuli eky'Enamboole nga kikikola wano mu Masekati okuli ekisaawe kya waliwo Masindi outside za Masindi Bunyoro waliwo ekisaawe kirina okukola ki okukolebwawo era nakyo nga kituukana n'omutindo okusambirwako omupiira. Ekyo nno tekigenda kyokka lwaki kugenda sente ziba nnyingi kugenderako n'ekisaawe ky'ennyonyi weerina okugwa. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Walina okubawo eyafika bwambale ku sente ezo FIFA eyina akasente kewaayo ku fufa ya wano mu nkola zaayo eyina ssente zeekuwa kubiri mu nkulaakulana nayo nga bobeera okola ebintu byo naye era nazo zibaako okulondola kungi. Ndowooza ekisinga obukulu ffe ssente zitusinga okutunuulira gavumenti ewaddeyo mmeka okuyambako omulimu guno okutambula obulungi ku ssente zino eza Namboole. Ekiganyi tukitwale nti nno essente baziridde buli oba ntono no okusinziira ku mbalirira ssente zibabawa zaali nnyingi zasukka n'omuntu zeyandirowoozeza ne zibaweebwa okulinovating ekisaawe. Yes, okupgradinga just okupgrade oba okulinovatinga nga bw'okiyise. Era ekyewuunyisa ekigamba nti bakozi kugamba wabaddewo misappropriation of funds bw'okitunuulira bwe kibanga kati up to now ku billion 8 ezakagendako ng'omusajja wa CAF tasobola ku approving nti at least playing surface oba turf na buli kimu ndi kikkiriziddwa omupiira gusambibwe wabula obanga temuli bawagizi nti oba enawatula abawagizi bote wanabeera safe bulungi kuba singa ekyo kibadde otandike nti at least balina kye bakoze naye oli okugamba nti tetunnatuuka kusambirawo omupiira awo wabaawo kye bayita shode work
era abawo omusolo okuba nti afiiriddwa ki kubanga era kinona kigenze nezina 17 bakyazaagala nazo muzibawe ate nga tuwayinza okuba nga tolina tetutandise okweraliikirira nti wayinza okuba tewalina bukakafu ti ne bw'onoobawo 17 kinaaba kigenda omutindo gunaaba gukkiriziddwa ate ekyokukkiriza kireke wabula mu budde kubanga tekiriko deadline oteekwa okuba nga oba oli wakuteeka AFCON eya pamoja 2027 balina timeline ne deadline gye bakuwa nti by this time ebisaya byo birina okuba nga biwedde kati tumenye nga tuli ku nteekateeka ndala ya infrastructure nti ebisaawe byaggwa kati kisigadde kibadde kya nguudo ezigenda ku bisaawe ebyo oba ebisaawe by'ennyonyi ebyogerwako nti baazimba ekisaawe ky'ennyonyi ekirala okuva ku Entebbe baataddeyo ekisaawe ekirala mu Banyoro gye kiri n'eri Mambuka you understand bye twogerako kati Munnayuganda we yeebuuliza n'agamba nti ababadde mu mulimu guno abaasaba ssente ezo ddala balumirwa Uganda balina Uganda ati hati kubanga ssente bw'oŋŋamba nti zaasukkawo zaalina nnyingi nnyo mu ndaba yaazo ate nga tekirabira wano muffe nga tutaddeko galubindi wabula nga obuuza ku bantu abazimba ebisaawe byagala okufaanana nga Namboole mu nsi ezitwetoolodde ne gye tusambira ekisaawe kye bakkiriza Morocco Uganda okusambirako mu Egypt kiri mu state efaanana etya n'okiraba n'ogenda okonsalutinga n'obabuuza nti kinisaawe kwe tusambidde kaafu kwetukiriza okkubira omupiira kyali kya sente mmeka ne bakikubalira mu dollars n'okizenoga ne kampani yakizimba weeri nti weeri nayo ne bakonsultant ne bakola ki ne babakuwa nabo n'obabuuza nga oli mu buwumbi 5 bwa Uganda bompa obuwumbi 47 n'oŋŋamba nti mu myaka 2 I deliver that pitch mba nkikuwadde kati ne bakubiramu abatunuulizi bakwemanga n'oganda bazikubamu nezikola ki nezaaka bagamba nga bano baba wa 97 naye ne ku mutindo kuterezo ne kyaliwo ukyapugradinga mu just kola dressing rooms bazongereko omutindo okola playing service bagisitule mu katono kati awo Munnayuganda weyo bulinaga nti abali mu mulimu ogwo tetufudde ya nti twagala kumanya manya gaabwe wagezako gwenga munabyamizanyo mwagezezako okutegeera kampani kyeri mu mulimu basiya abantu Bannayuganda nga sibi badduka jibe bakidabiriza tetwagala tudduke speed ekisookera ddala omulimu ogwo wano bwe baali basaba nga boga nti kusaba abaasaba buli mwe ekimanya nti baali Bannayuganda era we tukijjira oba we kitulumiza emitwe nti akulira omupiira mu Uganda yakayanakoko ng'alaba speed kubanga gwali mu kintu oba okimanyi inginiya Moses Magogo yakayanakoko naga tekinikala abantu abakola omulimu guno nga mbuusabuusa obukugu bwabwe ojjukira story response gye yafuna teyali nnungi bamuga gwani abuusabuusa amaanyi gaffe ne technicality kugamba technical aspects zaffe nga bwe zandi ate nga ye mukugu asoba yandibadde agamba nti bano bwe balina okukola ne bwatandibadde mukugu olw'okuba ndi kyalimu kya mupiira yasirika busirisi yalina osooka okusikamu kulewa wange ekisooka yali atunkana basajja okitegeera so ffe tusaba era nze wambuza ekibuuzo sente z'omuwi w'omusolo nga nnyingi ezigenze nze sandifuddeyo ku bungi bwa ssente naye kye nandisabye baderivalinga omulimu ogwo kuba kiswaza era ndowooza wano wensaasirira abali mupiira kuba ffe twongera bapiininga era tujja bapiininga oli bw'alaba Uganda ng'esambira bweru wa Uganda nga tesambira wano waka onfuna bulungi nnyo muli abuuza n'aganda ye abakulidde wano abadduka nnyo omupiira mu Uganda bali kuki tuba tutya nga tugenda kukyaza muffe tukyaza nga tukyalizaawa naye ng'ate obuzibu ndowooza bulabe kiki bwebo wennyini we buli awo era nsuubira nti gwe Munnayuganda ayagala eggwanga lyo bino ebibuuzo bye twandibadde tutandika okwebuuza buli lunaku nti bwe tuba tukwasa ekintu omuntu akitukolere nga ddala Munnayuganda munnaffe twandibadde tumumonitalinga tuba twandibadde tumuteekako nninga yenkana ki okuba ndi kyatukolera kiri ekintu si kya woteeri nti kukyama muli akola ki tagenda nobula kyekintu ekikwata obulamu bw'abantu bonna talanta zonna mu Uganda ekyo ekisayi balina okukikola oba kirina okukolebwa ng'ow'emisinde asobola okuddukirako owa longo jampa abuukireko tuganga bwe tugaa twesunga okuwangula All African Games emidaali tuleete mingi mu Olympics ekisaawe ekyo kiba kikuyambako okuteekateeka omuddusi n'omuzannyi yenna oba oyagala okuwangula African Cup of Nations ekisaawe ekyo kwolina otandika okuzimba talenti zo kilabu zaffe zitalinayo zisambira nti vile esamba URA twagala ekisaawe ekineneko kisaawe ng'ekyo nga kirimu interest ya Munnayuganda ekintu kyonna oli kyakola nga kirimu interest ya Munnayuganda oli waalina otteeka okulondoola okw'ekika ekyaki obanga azimba eddwaliro kubanga ekyo ekisaawe eddwaliro lyennyini nti omulwadde w'omutima agenda naddukaddukamu amasavu n'agasala n'akola ki n'awona kati olina okuba nga omuteereddeko jimu buli kimu mu facility bonna yeetaagisa nga tekiri mu public interest nti okikoze Bannayuganda kikozesa so sigwe singa abadde muntu omu nga yakoze bibye
yewozesereza government tetwandi mufuddeko naye kino bakikola mu mannya ga Uganda nange muna Uganda gwe nange buli alaba sheno kimukwatako kyovola bakituluma. Big Brother Uganda subscribing liking sharing bamita Francis Bwambale jamuza mu part 2 nambole omanye obolyawo kiki ekiganyi tunafuna omukisa ogugenda mu Africa omuntu nafuna omukisa gate ogutegeka okuwona okugenda mu baneighbor ate fene tukyalizaayo naye ng'ensi nnyingi eziri wano zitulinaanye mwana tunga tuzisinga ne talanta naye ziyina ebisaawe ebiyitirivu ennyo bagamba mbu obumbi 907 sofa 8 bwe bwakatambula naye kisaawe bakiganyi tekiri ku mutindo era kitegeeza tugenda kusigalayo nga tuli mu kweyazika bisaawe. Ngenda kumuzza mu party tutewerabira banaffe Pizza Oregon basanga wali ku Jinja Road opposite Nema House osobola bakubira ku noti 7 noti 8 7 5 songa ate ne banaffe abamugisha Nandi Tours and Travel bakugamba nti bwe yagala visa ya Canada, America, Australia, Germany gende ekyenjawulo kye balina bagamba millions 8 bakutwala naye bwosasulako obukadde 4 oba 5 byonna obo bisasudde osasula ne bakufunira process ya visa n'ofunako ticket n'ogenda e Canada n'otandika okukola ne bakufunira empapula bw'omala obutandika okukola nga balyoka bakugamba tuwe ka balance kaffe nga watandika dde okukola kyekyenjawulo kye balina mu zi company zonna eziri awo bakubire ku namba y'essimu kweri awo babayita Mugisha Nandi Tours and Travel akuume nze Jamalu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Munnayuganda obadde okimanyi nti obulungi kwefaako katukwanjulire bannaffe aba Alola Beauty Hub nga be bakafulumu kuddaabiriza wamma n'odda buto kyokka n'osigala ng'oli mulamu balina sabbuuni n'ebizigo ebyerusa so nga ate n'ebikuleka ku nakyo nabyo babirina. Alola Beauty Hub bakuzigula wamma n'oshanana bannabukalu mujje tubakoleko jangu ofune weed oil tulina muwoomya kazunza njuki omusajja omwenzi oba omukazi ye mwenzi jangu tukuwe supalook ng'omuntu wo ina mukaabira jangu bakukaabire musajja takuwa jangu bakuwe tulina muweebwa. Alola Beauty Hub bw'obeesiga wamma ebizibu by'omu maka obiira obigonjodde mu abaami n'abakyala abaagala okusala omugejjo mwe tubakolako nga tukozesa amajaani gaffe agatalina wadde obulabe omuwala ayagala okukola figa sako n'okwongera kabina wamma jangu ku Alola Beauty Hub we wali ekiddukiro kyo nti tusangibwa ku Ntebe Road opposite Freedom City ate teweerabira tukola ne delivery kola order yo package yo tugikuleetera awo kumanya ebisingawo tukubire noti 742 jangu ku Alola Beauty Hub olabikenga malayika abaliddawo bali kutenda.